ffe twatusanga n'ekiseera nga poliisi etukubira essimu nga temuze kwekalakaasa leero nga balina okufuna akasente ka operations ne batukubira essimu waliwo olunaku olumu baatugamba mujje mwekalakaase tufune akasente tugaa tetulina za mafuta ne batuweerezeza amafuta by'okusaagamwe ne batuweerezeza amafuta ne batugamba mujje ne twekwata nze Ken Luchamuzi Demani Domiano Rubega abalala bonna Semuju n'abalala ne tukkirira ku Blue Room olwo tugamba tugenda Jinja kujja kwa amasanyalaze agagenda Rwanda agagenda tulekoko ga Uganda waliwo road shading ey'amaanyi bano batugamba bagenda kututaasa gundi zije 99 zitusange mu Kiyembe twatambula ne tuvukisa mu Kiyembe nga tebalabikako ne tukkirira Jinja Road kutuuka ku roundabout katalabika fena tutuyanye fe nenjala etuluma tugamba nga tebalabika poliisi nga tejja tukubidde poliisi abayi muliwa kati tuba tutuuka ng'abagenda kubanga n'Ejinja twali tugenda kutuuka n'ekyokubiri muffe temwali yinginiya agenda okuzzaako amasanyalaze ate nga twebuuza bannaye naye muli basajja bakulu mwe mu nsi nga nze ndi muvubuka bwe tunaatuuka wali ye tunaatuuka tutya entambula gye tutambula tunaatuuka kati tuba tutuuka ng'abagenda okutuuka e Rugogo 99 ne zijja nga 5 zigobaganye ne tugamba efu ne zituuka. Mujja kugenda mu bitegeera mpola temubisinga okuwalanya mwami Kyagulanyi abamuwalana nga beerimbika mu ggwanga ayina bizinensi zaabwe ze yayonoona nga tunaatera okuyingira kampeyini z'okulonda okuwedde. Mwawulira mukulu Christopher Ddamulira nga yeemulugunya ku opposition eteekalakaasa nti ne tear gas abavunzeeko ng'omusirikale ye yeemulugunya ku opposition eteekalakaasa ne tear gas abavunzeeko. Ekyo nno kikulaga ki? Nti okwekalakaasa ebiseera ebisinga yabeeranga bizinensi wakati waakukulidde n'oyo agenda okwefuula akuziiza. Era waliwo munnabyabufuzi omu ye buli kwekalakaasa we kwabeerangawo nga buli kakebe ka tear gas bwe kakuba azibiriza atunula kayihula tanziba kubanga buli kakebe baagabananga kiwato. Okujja kwa Kyagulanyi kulina ennyumba z'abantu nnyingi kwe zaaleka ku woolo puleeti kubanga strategy ye teyali yakwegugunga lwa nsonga. Okwegugunga kye kintu ekisookerwako omuntu omunafu yenna ayagala okweggyako obwejja nti bannange enkoze ky'asobola okukola nti kaabeere mwana mutongo oyagala okumulaga munnabyabufuzi ono bw'ali siriyasi ennyo bwe yeekalakaasa omwana omuto asobola okukipiiki nga bannange gundi atulwaniridde naye nga bw'onoonya results ezivudde mu ekyo wallahi toyinza kuzifuna. Siwakanya strategy ya kwekalakaasa senga kubeerako ekkomo n'ebibala naye okwekalakaasa buli we kufuuka ekinyumo ne gwe weekalakaasiza amanya kyozzaako era ebintu buli we birinnya amanya nti ono agenda kukola bw'ati oba buli we wabeerawo ekisobye mu ggwanga amanya nti ono agenda kukola bw'ati kubanga kye kyokka ky'asobola okukola. Ne bwe tubeera mu ntalo oba eyo gye twakulira omuntu nga bakkubye ow'amaanyi nga kkubye nga ky'osobola okukola kumuvuma oba kumwekalakaasizaako na kumulangira bigambo biwanvu kiba kyoleka obunafu nti toyina kikola ki kiddako. Kagabeere maka omukyala kavuna akimanya nti toyina kyogenda kumukola okuggyako okwekalakaasa n'okuyombamu awo asobola okukujooga nakkunakuna. Siwakanya strategy ya kwekalakaasa singa eba enaavaamu ebibala era ng'eriko n'ekkomo ne katafuuka kakodyo ka bulijjo kubanga okwekalakaasa senga libeera eppeesa eriyamba eggwanga toyinza kugifuula kaadi ejaajaamizibwa. Okulwanagana ne gavumenti kubeeranga kukyanga matatu
tosobola kubikkulira mulabewo kaadi zo zonna ate z'oyagala okukozesa okumuwangula. Kakati bannabyabufuzi bangi nnyo abawalana Mwami Kyagulanyi oyo lwa nsonga nti alina bizinensi zaabwe ze yatta, lwa nsonga nti alina emirimu gyabwe gye yatta, ng'abasinga baakulaganga nti bali ku bubwo naye ng'ekyamazima bali mu bizinensi zaabwe, naye nga bizinensi zaabwe bazizannyira ku bulamu bwo, nga bizinensi zaabwe bazizannyira mu bizinensi yo. Kyova olaba abamu wano gundi ekintu we kyalinnyanga nga yeekalakaasa ne kikka, wano gundi kino we kyabanga kino ng'atukunga ne twekalakaasa ne kikyusa ki. Njagala nnyo okwekalakaasa nga kugenda kunzigirawo ekizibu, so si kulaga butali bumativu eva eri kizibu. Kyokka ng'obutali bumativu obwo mbukoledde okumala emyaka 20 naye ng'ebbeeyi y'ebintu yongera kupaaluuka, ekiwamba abantu kyongera kukuula jjembe, ekitta bantu kyongera kukuula jjembe. Kakati ofaanana omuntu ali busy for nothing akola ebintu okweggyako. Bakulabe nti oli busy nnyo era okola nnyo naye nga byonna by'obadde okola obikola kweggyako. Sikoze tebandabye bannange, sikoze. Kakati nze neddiddeyo waka kwebaka, naye nga gwe woddiddeyo waka okwebaka nsawo yo mulimu akantu. Nga woddiddeyo waka okwebaka byolesa oyonoonye sibala, kubanga bano abantu b'obeeramu bannoonya mmere ya leero n'enkuba obukuba enkya esobola okumulemesa okukola. Abantu eriyo abantu e Kampala nga capital 1,500, manda ga 1,500, hafu ya kawunga mwagenda ofumba obuugi, emino gy'amatooke nga gijo ne kilo y'ebyenda, pozi n'ebbinika ya caayi, n'asenaawo n'atunda n'aggyamu akasente n'akagoba akatono ku mmere efisseewo akatono, ewaka ne balya ne landiroodi mu kabokisi ke n'asuulamu akasente, ne kabokisi ka fiizi w'abaana n'asuulamu akasente, nga kyonna ky'okola olunaku lumu kyonoona obulamu bwe, kubanga ye atambulira mu mmere ya leero. Lwatakoze takola ki? Talya. Kati oyo mukonsidalinge, kubanga muba olwanirira naye akola ki? Naye mwali okonsidalinge. Kino kyenjagala okutereeza tekirina bye kigenda kwonoona, kubanga ne bw'otereza ng'olina olese by'oyonoonye, ng'olese olina by'oyonoonye, ofaananayoza obwoza ng'oyanika mu ki? Ng'oyanika mu ttaka. Gwate ne tujja leero ne kitatereera naye nga otulabyewo emirambo ena. Ne tujja leero ne kitatereera naye nga otulabyewo emirambo bwe giti. Mba sigenda kukunenya ku lw'abafudde, naye singa enkya okozesa strategy emu era ne bafa, kitegeeza okufa kwaffe kinyumo kyo. Okwekalakasa gye kukoma okubeera massive, gy'okoma okuwandiikibwako mu byafaayo, ate gy'okoma okukola bajeti ewera ne gwe wateesezza naye ow'ebyokwerinda akakkanya obujagalalo. Bujagalalo bungi bwalinga emakerera awo mu bayivu naye nga busponsalingibwa oyo Kayihura ne bannabyabufuzi abamu, naye nga buleka buyina bye boonoonyawo mu kikoni, buleka biyina bye bufudde abalema awo mu kikoni ne bye baavuwazza awo mu kikoni. Naye ng'ono afunye front page ku mawulire, afunye capital, political capital, ne ssente zennyini azzeeyo nazo, nga ne Ssaabaduumizi wa poliisi ennyumba z'ekigo ali mu kuzimaliriza. Mwalaba apartment za Mwami Kayihura ekigo okuva lwe baamugoba ku buduumizi bwa poliisi zaakonera eyo, golowooza yazizimbanga ku musaala. Nti baamugoba mu musaala gwa poliisi mwe yafunanga ssente ezo, olowooza yazizimbanga ku musaala. Omuntu ku levo ya Kayihura ebbanga lye yali akoledde,
okubanga kye yali azimba kyonna yali akizimba ku musaala omwo mwe yazimbanga era okumujja ku buduumizi bwa poliisi kyatta pulogulaamu ze. Kyova olaba ku mulembe gwe nga ssaabaduumizi wa poliisi obwegugungo bannange bwali bungi nnyo, oba osanga n'abaopozitioni abaaliwo mu budde obwo ng'ekintu ekyo kibakolera nnyo sayidi zombi ne bakifunamu engeri bbiri, kasente ne kayingira, front page ne bagifuna, neno ne babatuuma abazira. Oluusi be mutuuma abazira ate kyekibeera ekizibu kyammwe, kubanga buli olumbe lufuna eddagala eritali lyalwo lwongera kkona na kukunira munda, era abantu mbeewazisa nnyo paracetam oba panado oyo wa buli budde akonyinnyimbe. Gwe n'olowooza nti otereddemu, kumba olumbe lusigaddeyo munda, baterese lutereke nga lwe luli kukunukayo luyinza okutta. So ebiseera ebisinga strategy yonna etayamba ku kizibu naye ng'efaana nekkakkanyiza ekizibu eba eterese kitereke kisigalawo nga kikutta mpola, ebbanga lyonna kaseera konna kiba kigenda kukola ki? Kukutta. Dr. Kizza Besigye nze muzira wange, naye mu bimu ku bimufuula omuzira wange temuliimu kwekalakaasa. Kyokka ate ekisinga okumufuula omuzira w'abangi mbu yeekalakaasanga. Ffe bannange dokita waffe omuzira waffe eyeekalakaasanga. Siyinza nzaawo mmutuumirako muzira wange naddala nga tewali rizatisi zaava mu kwekalakaasa. Yeekalakaasanga ebintu bireme kulinnya byakka. Byakka waliwo yagamba mbu yatuggyirawo omusolo, mwali banafu abasajja baddofe, omusolo gw'omutwe kati essaawa eno guweebwa n'abaana. Essaawa eno omukyala oluwa okumufunisa olubuto nga n'omwana tannatonda munda, oyo omwana atandikirawo okuwa omusolo nti buli kaliibwako kati kaweebwa omusolo omungi ennyo. N'omwana omuwere nga tannamujja mu ddwaliro osooka kumuweera musolo mungi, ne bw'oba omuzaalidde mu lya gavumenti atandikirawo okuwa omusolo, kyokka ng'ate luli gwaweebwanga basajja nga n'abakyala tebawa. Essaawa eno buli munnayuganda awa omusolo kuviira ddala ku muwere, n'olubuto munda olwakayingiramu luwa omusolo nga weesiima. Omusajja yatuggyirawo omusolo liri mwali banafu basajja bangalo bunani. Mwe temwamanya musolo bwe gwaddusanga abantu gudde ogwo ogw'omutwalo buli mwaka gwalina gwa 6 gudde ogwa 6 buli mwaka sukaali akke, kubanga sukaali n'emmaka g'omwavu alina obbaayo n'omunnyo. Gwe omwana wo nga nze omwavu nsobola okumunnyonnyola obwavu bwange n'anywa caayi ataliimu sukaali. Kakati buli maka gawa omusolo, buli jenda ewa omusolo, buli kikula, buli myaka giwa omusolo olw'okuggyibwawo kw'omusolo ogw'omutwe olw'abantu abaasagambiza ennyo. Batugiddewo omusolo gw'omutwe bannange, twali tugudde mu kaabuyonjo olw'omusolo, nusu 6 bannange omwaka kaali kangi. Essaawa eno n'omusolo gw'owo olunaku gusukka mu nusu 6. Wali ovuddeko mu sepiki n'ogwa mu kyoto, oba wali obuuseeko ku mukojo n'olinnya mu mpitambi, kikyo kye mwalinnyamu. Besigye yatuggyirawo omusolo bannaye, twesiimye
Omusajja atujjiddewo omusolo tubadde tudduka emisinde mu abaali bangalo bunani. Nga nusu akakaga teri kyalo kitalina mugagga, genda olime olubimbi ow'omusolo. Kubanga essaawa eno oyina okuguwa oyagala toyagala. Ate kyayanguyirizaako ku Museveni kati. Kubanga tokyalina bw'ogwekweka, guli twagwekwekanga n'ogwekweka. Nga bwe bajja n'emiguwa gyabwe, Mungu bw'akusaasira n'otoloka n'ofuna we weewogoma oba oguwonye. Ng'olinda ate lwe ziri kusanga. Naye guno gw'otasobola kwekweka, otuggyeko omusolo gwe twekwekanga, gwe twabbanga, ffe twabbanga omusolo. Ku ssaawa eno waliwo w'okyabbira omusolo. Nga n'ekintu ekyali badde kitali kya bbeeyi nnyo ddagala nalyo lyalinnya. Ebyokulya ebikola ewaka oba ebikuuma obulamu bw'omuntu bwa bulijjo nabyo byalinnya. Niweesanga nga mu Uganda mwe tulina sizoni z'enkuba 2 omwaka, mwe tulina ennyanja buli wantu waliwo ensulo, ng'ekidomola ky'amazzi kati kya nnusu 5 ku taapu. Mu biseera by'omusolo ebidomola 2 byabanga bya nnusu 5. Kakati kya nnusu 5 nga waliwo n'abagasena ku midumu nga bagasenera nnusu lutya 10 ekidomola. Ebyo nga byemwenyumiriza. Nange nali nkudde mu kaabuyonjo olw'omusolo, banange nenkola bwenti olw'omusolo, neneewanika ku kiwanyi olw'omusolo. Kati guvuddewo bannanga omusolo, kati gukusanga ne gye weekwese tokyaswa kugwekweka. Baguyita buli wendi, kati nkola ki? Nkufuna. Na bwe kityo tetuyinza kubeera mu ssegavuddemu ngazzeemu. Sikakanya Musawo Dr. Kizza Besigye ekituufu byonna yabikola kusobola okulaba nga tokyusa ki ensi yaffe, era credit ye njimuwa, naye ate siyinza kukozesa strategies ze ezitaleeta bibala naye nga zirina bye zaayonoona. Sisobola kozesa strategies za Dr. Kizza Besigye ezitaleeta bibala naye nga zirina bye zaayonoona. Bw'aba yeekalakaasanga gwe kyekimu kuyisa omuzira, of course ekyo kye yali akunoonyaamu kulaga nti akola nnyo. Naye tekitegeeza nti gavumenti bagirwanyisa mu kwekalakaasa kwokka, kubanga bw'okifuula oluyimba olwa bulijjo kifuuka ekita kyatiisa. Omuntu yenna alireeta okwekalakaasa ng'omukulu kumuvuunika. Ndigamba ono ye muzira waffe. Ne just kangamwawo. Kangamwawo. Tukangemu. Sigwokanze naye. Oba nze wooyise ng'okangamu oleka oyina by'oyonoonye. Aye gwe noddayo waka ng'ejjamba lyo lirimu ku ssente. Omanyi emmandwa bwanika etemba. Kati wuyo tuguma akugambye mbu ffe twekalakaasanga nga tupanga n'abakulu mu poliisi okwekalakaasa ne tugabana. Kyokera kikuzzaayo kuddamulira bwe yaloma n'akiika ne ku nsingo. Bannabyabufuzi tebakiikalakaaso. Juzi tiyaggaasi teyavundanga, naye kakati tiyaggaasi atuvunze mukube ennyoko. Ng'avunda atya gwe bakugaako nti alina kukubwanze mukube ennyoko, mukube kitaawo, mukube mukazi wo, mukube abaana bo bwe kiba nga kyakwesiima.